zaba promoters wano ezikutte ejjembe kakati waliwo ekiwanduko ekyadde kisakulatingira ku social media olunaku olw'eggulo era nga kyabadde kiraga ba promoters mu ggwanga erya Uganda bano nno kakati waliwo ekintu kyembuuzizza kwefu mbadde njagala tumanye enjawulo ya promoter n'omutegesi kakati wano atwayogerako wano yali Michael ku nsonga za Juliana nga yateekateeka ekivulu Juliana kyeyagaana performingako naye ate Michael bwe yali ayogera yatugamba ye promoter kati ne twewuunya nze naye manyi ba promoter be bano akwata omuyimbi ng'akyajja nga muto n'atambuza CD n'amubirivingiramu nti omuyimbi Hafi eyayimba oliwa mukiririzaamu byonna bye mwalaba zaali mpalana za ku kyalo kya Sumulula naye omwana oyo asobola era ngenda kukola bwenti okitegeera n'akwata ssente n'anteekamu n'atambuza omuziki n'ashootinga video twabalaga no Lwasa yafuna omwana omupya omuyimbi yakomawo oyo kati Lwasa aba promoter oba aba manager neroza simanyi wabula naye nga promoter ye omuntu akkiriza muyimbi nanga omuziki ngenda gutambuza ngutwale ku Telefina ngutwale ku Kyabasa ngutambuze buli wamu omuyimbi ono ajja sobola naye munnange gye bwikeeredde ng'ebintu bino byakyuka kati promoter ye muntu akwata abayimbi nanga mono Kenzo nayinamu ku muziki Lydia Jasmine Spice Dana bwe ngattako Shiba basobola okunkolera ekivulu n'agenda n'afuna venue n'ajja n'apangisa abayimbi n'abateekayo n'amala n'abasasula ssente now ba promoter nga betwaya mu National Promoters Association bafulumiza list eraga omuyimbi na ssente mmeka zalina okusasulwa okusinziira bo ku nsonga zaabwe ze bakola ki ze bamanyi nti kakati ono Hafi tosobola yimba oliwa bwotyo nenkuwa emitwalo gyange nkaaga osaana ameka 15 now ekiwandiko gye kitandikira bagamba bakitadde ku social media wano ndabako Bajo events coordinator nga yiyeko omukono nga bateekako erinnya ly'omuyimbi nga bateekako na booking price meka zaagwana Bobi Wine yeyasokedde ddala ku list eno era nga bo bagamba oyo asaana miliyoni 2 eza Uganda David Lutalo asaana miliyoni 6 Shiba Kalungi miliyoni 5 mu emitwalo 5 Eddie Kenza onaddako ku miliyoni 5 atweyongereyo ko wano katono Dr. Jose Chameleon miliyoni 4 Winnie Waji miliyoni 4 Spice Rema Namakula miliyoni 4 Spice Dana yaddawo ku miliyoni 3 n'ekitundu Misa Kisemakula ku miliyoni 3 mu emitwalo 3.5 King Saha ku miliyoni 2 mu emitwalo 3 Fik Fameka naye kyekimu miliyoni 2 mu emitwalo 3 Wike Benda miliyoni 2 yaddamu mu emitwalo 2.5 awo ne wajjawo Grenade ku miliyoni 2 naye mu emitwalo 2.5 Azawi miliyoni 2 miliyoni Grenade wemu n'ekitundu right then Azawi ku miliyoni 2 mu emitwalo 4 Bebe Cool miliyoni 1 mayanange mujoga kale bambi miliyoni 1 mu emitwalo 10 Bebe Cool agwa wamu ne Grenade official kale Avinka wa miliyoni 2 Ronald Mayinja wa mitwalo 2 ku mitwalo 4 Okay wali ku Grenade ne Bebe Cool ku miliyoni 1 oba miliyoni 1 n'ekitundu bamalaga mutwala kisinzira ku mbeera ya budde omusana eguba gwaka bamuwaka mu kunkuba bamuwaka mu kitundu then wano ku big aya singana na Dimayinja sente naye gwanga lino big aya ali ku 5 ku 8 Marona Dimayinja 2 ku 4 Juliana Kanyomos miliyoni 4 Catherine kusasira mitwalo 9 kakadde kamu then Geoffrey Utaya kakadde kamu n'ekitundu Mathias Walukaga wa mitwalo 7 lwetonye bamuwayo kamu mu 2 Irene Namatovu wa kamu Haruna Mbiru wa kamu Paraso busatu lwetonye busatu kitundu Fred Seba takamu Eddie yawe kamu Pastor Bugembe 2 ne bitusi 2 abasigadde babwerero baba wa soda baba tawawulidde era ne basaako omukono ani ono
Bajjo Events ye National Coordinator owa National Promoters Association nayiwako omukono mukasa kakati abayimbi bebakuluwana kakati abayimbi watolerayo kweno list bayinza okuwayo amafuta nga ga 15 kisinzira wa woolaze oba n'oli emmere bwekubako mbaga bakuwa emmere kakati bambi jokes aside bano ba promoters kiri kye nabanyonyodde nti promoter fe nze nganze ntegera yange ntono yakwata ku muyimbi nga Liam Voice nga Pinky nga obimbi obwo buto bambi obujjanga kubyeka kayimba ne bamulengera then ne bagamba ono tumulaba mu future n'ateekamu omusimbi gwe n'atandika ottunda omuntu we kati bwamutunda then bali abategesi ne batandika okugamba omwana ono nno ennyimba ze tuziwulira nnungi of course bakola research ku kino ekivulu mwetaagako kati omutegesi nze nsuubira yalina okupricing omuyimbi ate nno mu Uganda tulina kye tuyita free economy bw'owulira nga tax edda enansana waliwo eyise 2,000 linda ey'olukumi oba linnyawo booda naye tokusobola kujja ku bayimbi you people ate mu abantu muli muziki edonga eno mugitegeera kati waliyo omuyimbi nga tasobola dde okwewandiikira oluyimba sente z'okuwandiika oluyimba zirina okubeerawo ez'aba producers bw'agenda mu video n'agenda waliwo akayimbo kapika twabadde wano ne Saimu eggulo nga twogera ennyimba zafuluma 3 mu season y'emu siri regular muwoomya onora bituse obulungi bunnuma koze ennyimba nze nga nze hafi I'm going with obulungi bunnuma sikyagaana kirowoozaako naye waliwo kye tuyita okupika siri regular manager wa Spice Dana teyajja kuzanya mweno industry apisa oluyimba ne lujja obulungi bunnumya ne muwomya kuki kukusini kulwakubanga ye King Saha ne Shiba balowooza baakabye ennyimba zijja kwetambuza babitusi balowooza baakabye ennyo oluyimba lugenda kwetambuza kati yono najja nagamba ngenda pika kiki bayita siri regular era ku saawa zino bw'otambula abantu 10 bosanga ku kkubo bagenda kugamba siri regular lwe lusinga naye nga siri regular yesimbawa ku bulungi bunnuma onfuna so okupika okwo kwetaaga ssente kwetagamu abaana bagenda okukuba abaana bakuba ku radio ne basaba oluyimba njaga siri regular sibanyanze ni musayigwa siri regular Spice Dana bikoze bitya okitegeera so agogo na musimbi abantu bano bateeka a lot of money music yono okutuuka ofulumya akayimba ne kabakamunga kali ku scene siri regular agenda twala Spice Dana mu concert era Katonda yamugemulira taba kubeera osimanyi adagenda wa abantu so it takes a lot of effort, it takes a lot of money and time. Tosobola kudda ku munno. Bande nonya na babula. Omuyimbe yayimba kayimba TikTok. Ate nga big size abadde webbanga ddene. Ayimba TikTok mukajjukira. Mukagugolinge. Omuwe akakadde kamu. Mukakadde kamu n'ekitundu. Bino nno bi-includingamu omuyimbi erinnya lye One brand agikolerera batekamu sente nyingi mu brand. Temuzanya abamu kyobolanga mugamba naye omuyimbi gundi nga ayimba bulungi naye nga talina waali nga tetumuwulira is because betuulako abalala bafuba mulimu ne bamugamba nti ng'oyo atwesibyeko abeesibako kati teriyo baana babeesibyeko nga katere yandikando babeesibyeko ne mugenda mala mubakkirize because babeesibyeko waliwo omuntu abeera mu feesiyo every second nomala n'omukkiriza gwe kennyini no as a person because we're human beings no appreciating okay there's hard work mumanya abayimbi bamwe bamumanyi nti mubagaderwa hard work namwe kenyini mudde onogamba naye guudi ye bambi akipise nga yakipise nga akimanyi obunafu webuli then tulina nabagamba yakuyimba akayimba kange kajja tambula ate kati Uganda yakupika mwina tubeerako era nawe wolowooza nti oli wakabi nga naffe tukuvaako nga tugenda kwatwepikira kwatufiirako so ensonga bwe zityo mbadde njagala ba promoters tukole bwe tuti it is a free market bw'owulira Kenzo bw'omu orderinga nagamba ayagala $2,000,000 and you can't afford kite genda kwaddako industry nene abaana bangi bayimbye Baliamu gye bali ba Unknown gye bali Bazuli Terms gye bali abayimbi bayitirivu naye bambi put some respect kumanya g'abayimbi bano ne hard work leero ndi kuside y'abayimbi mubajoze nnyo temuyinza kukola kintu bwe kityo bajjo ne banno b'okulira muddeeyo ku tebo ani omusajja wa Lukaga
kumeka naye mugenda bawulira mpozi nga tebabisome tebabitegeere naye nze mbibanyonyodde wama abayimbi muveeyo wana big eye gulada ayombera luyimba lwe musajja watu kakati mumwamita emitwalo 5 ku 8 avuge mmotoka ye mwagiraba motoka zinywa amafuta bambala ebikumba bawunya bulungi mwabalangidde obunyo obubi banajja sente za perfume kale yema enjezo zimu okay kale ze nsonga za promoter n'abayimbi abaga ne ba promoter wamu n'abayimbi bo bagamba abayimbi bagwana ezo sente kati gwe kiri gyoli ufani goloza ki osobola commenting awo n'otubuulira ani ali worth ezo sente okusinziira ku bayimbi mayinja bamuwaabiri kwana zimugwana kale tweyongereyo bannange twagala okulisaayo ssebo Hamza Warema waffe